mu kumutwala waneeno omwana ono ng'amaze ofuna accident gye yafunidde ewaka yabadde mulamu bulungi. Omwana mu kufuna accident teyafunye nnyo buzibu bw'amaanyi jasinga wonoofuna akabenje naye nga si k'amaanyi because yabadde afulumya emmotoka n'emuluuzingako ng'agiza livansi. Ffe twadde tukyalira munda baneiba wano kaduuko kamanyi be baamulabye buli kimu ekyabadde okuba baakedde kuggulawo. Kati mmotoka okugiza emabega ati ne alabika n'emuluuzingako n'ayagala afulume ayangu okuba yabadde teddukana nnyo n'agala afulume adduke emabega agizizika ekijinji. Kati mu kwagala ogizizika ekijinji n'akiteeka naye emmotoka waliwo ekyuma kyeyina emabega eno patro ne kimukoonako kko katini ne kimukoonamu era yatugambye bwe batuyise baneiba yatugambye awuliramu ku bulumi okitegeera. Era we yawulidde mu bulumi twagenze n'ayogera ne mu ddwaliro ne tumutwanga ayogera bulungi tali bubi nnyo just ng'awulira pain nga womanyi nti omuntu waafunamu ekimukoona bwe kityo emmotoka yes nnene naye nga tulina okugenda okukebera tumanye nti tafunye buzibu bwa munda mwonna okitegeera. Era ne tumutwala ng'ali bulungi ayogera ne mu ddwaliro mwennyini ng'ayogera bulungi n'omusawo kuba yasabye nosaba akabaketi afukemukko ku musulu okitegeera. Omusawo n'akamuwa n'afuka omusawo n'amwekebejja n'agamba abaana buli kimu kiri bulungi oganzi n'azikebera zonna nga ziri bulungi netusasula n'ebbiiru ne bagisasula nga gundi addayo buzzi kunona ki mwana Juliyo okuddayo nono omwana ng'omwana yagukozedde. So bwe kityo bwe kyabadde naye nga yabadde ayogera bulungi ng'atemya bulungi ng'ayogera naffe. Kati ekitegeeza n'okutuuka essaawa z'akakati tebannamubawa? Tebannaba bagambye mbu akyali mulago for postmortem naye ate Kibanda agambye ye tayagala mwana kumuzza nga musaleko yadde akulaga nti balina bye bamugjeemu because basobola okuba nga baabimugjeemu eno mu kusookera ddala eno ensambya because okimanyi bulungi ebyo ebintu by'omunda babitunda. So kati engeri gye kirimu okuba nti kirimu ebibuuzo era n'okusinziira ku mbeera gye twasizza ku ddwaliro bwe baba balambulukufu omwana bamutulage ng'ayina ebintu bye byonna nga si musaleesale bimugjamu because already ffe kye tulina mu ndowooza tekiteeka okuba kyekyassa omwana olw'okusamwasamwa n'okuba nti si balambulukufu ku ddwaliro lyabwe. Waliwo agambye komenti nti tewali gwe batasala kasita abanga mulwadde nga bamututteyo nga kigambibwa okuba nti accident. Andi kati si mu buli mbeera nti basala ate abantu be basala already family ey'omuntu oba next of kin aba amanyisiddwa nti bamutransferinze agenze ng'amanyisiddwako nga bamukubidde either ate ng'asayinize n'ewantu okitegeera ng'asayinize n'ewantu ku documents eziraga ti omwana atwaliddwa for postmortem okujjako ng'omwana oyo talinaako babe oba omuntu oyo gwe batutte mu ddwaliro wa accident talinaako babe that is when we bamutwalira ne bamukolako byonna bye bamukola ng'abeewaabwe tebamanyisiddwako okitegeera. Kituufu. Nina gwendabye wano agambye why did you leave him alone. Mbanyonyodde bulungi nnyo nti ekyatujje ku ddwaliro ng'olwedde abasirikale batunonye nga tulina okugenda ku CID office ku police station okola report ne complaint yaffe ekyassa omugenzi. Kumba ali bali awo batufumba mutwe babuliddwa ekyo tugamba ekituufu nga bibakalidde ku matama nga banoonya kyakuddamu nga n'abatuddamu abasawo tebamanyi kikyakuddamu. That's why baturifalinze kuba security ne tubabuuza kati aba security be mutusindikira be bajjanja by'omugenzi oba be balina otugamba ku by'omugenzi. Security ekola wabweru ekola tukyankalanyiza mu ddwaliro oba ekola ku report ey'omugenzi oba omubiri gw'omugenzi ne babulwa ekyo tuddamu bw'ate kati ng'olwa security ate yatuddamu ng'abasawo olwo balemeddwa otuddamu
ng'owa security atugamba mbu anti omulwadde omusango gwagenze dda gulimu omusango kulimu okunoonyereza kati biba bivudde ku basawo bidda ku ba security fe abalina okukola kyobba nnyonnyola ne tumugamba yes olina otunnyonnyola naye ng'otunnyonnyola ku biki togenda tunnyonnyola ku bya postmortem togenda tunnyonnyola ku bya mulwadde ki ekyamusse ogenda tunnyonnyola ki ne tumubuuza ekibuuzo kyanga Julio yamubuuza zino video nze kennyini nziyina kuba I always capture buli we tubeera ebibaawo era essaawa yonna we bagamba nti baagala kwesiriwaza tugenda kuta internet eno bamanye ki ekiri ensambya kati we babuuzizza owa security nti ani yamuvinze bode basose nabuuza musawo lwaki bamuvinze bode nga tebatugambye nga ate next of kin aliko yenze Julius ne bimukalira ku wa security mbotoboza ate era security kati wa security najja n'atugamba mbu simanya bode ate DPC yagimuvinze owekatwe because be bali ku byenfa y'omugenzi ne tumugamba DPC gwogamba tumukubire kuba Julius buli namba y'omunene mu police agiina around mbina ebitundu bye tuwangaaliramu namugamba tumukubire tumubuuza oba ye yagutute following up kuba ffe kye twagala mubuuza lwaki yamuvinze omulambo nga tetumanyi oba nga tebatutegeezezzaako kati awo ate n'atandika otamwatamu wa security ng'alinga alaga nti abadde alimba DPC teyabibadde namwe ebyomuvinga bode y'omwana kati awo n'atugamba ate mukubire mukama wange simanya ye yabikozeeko ng'olwo yakyejjamu mutukubire mukama we ate atwalira ddala security company ekola ku ddwaliro mugwe tuba tukubira natumugamba tuwe ennamba yo ne tumala okimanya nti bano ebintu bye balimu sibirambulu kufuna akamu abasawo tebalina nsonga za kuddamu tebamanyi kikya tugamba abasecurity bennyini bawankawanka tebamanyi kikyakwogera kituufu basamwasamwa buli omu ku ddwaliro tamanyi kikyatugamba kati awo kye twakoze nga tudda tubisomeramu kibanda awo ekiro ssaawa 2 nga tugamba tugusibe tugendewo era ne tugusiba ne tugenda ffenna ab'ewaka ne tugumba awo ku ddwaliro nga twagala at least batuwe report ekwatagala ku mulwadde waffe kyekyamusse pozi notuwa ekibaluwa ekitukkiriza okufuna bode y'omugenzi kati wetwagenzeeyo babadde bakyayagala ozoleyazoleya ebyaffango ne obimanyi ne tuyingira eddwaliro abasawo ne tubateeka ku nninga na kibuli ne bakola ekibaluwa ekyasoose kale ekibaluwa